Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. There will be no bread. If there's no bread, eat muhogo. Muhogo is here. What is the problem? Huh? You know, Africans really confuse themselves. You are crying that there is no wheat. I don't eat bread myself. If there is no bread, eat muhogo. Muhogo is here. Gwe bw'ontegeeza nti lya muwogo gw'osigale ku ttooke n'ennyama kunze naawe ani gwe yajja okuweereza mpulira yatugamba muwogo yanukulira ku lw'abatuulize lwaki atwalayo busa kirabika yesi wa ddaala lyaffe ate ekyamutwala kyeki kye nagambye oli yagaa nti nze kkubo nze bulamu nze mazima ekibuze mu bakulembeze be tukola ki okuggyako ng'oli mu boofu wa mutwe gwampuliriza eggwanga Uganda teritukanko mu siteeke yakuba lyavu wabula abatukulembera be batulowoozesa nti eggwanga lino liki lyavu ekyokubiri nti obugagga obuli mu ggwanga buno tetwetaaga kwewola kyekireetedde ebyo okubeera bwe biti nga tuli omu ku ggwanga lye basinga okubanja mu bantu abajja okulya eggwanga lino akamanye M.i.S.O, His Excellent President bw'oba onoonya babiri mukulembeze asooka oli yasoma mu bigambo bya Bayibuli nti ekyennyalo kiritula abatukuvu ensi eritabanguka saamanya kigambo ekyo kiriggwera kwani naye ate bw'otunuulira mu mpeerezeganya wabeerawo ekituufu naye kyokakasa nti ddala kibayibuli kyeyasoma kituufu naye M.i.S.O kyennyalo ekyatuula awatukuvu mbabuuzaako buli omu waasinzira okuwagira Media Choice Television and Marketing Company tulina ebitundu bibiri tulina terefayina yaffe nekolera ku online eyitibwa Media Choice Television ate tulimu n'ekitundu ekyokulanga kyekireetamu ekigambo and Marketing Company mwebale nnyo okutuwagira tusiima nnyo tusiima bwongerwa naye tusiimira ddala abo abeeyambisa programu zaffe ne muzifuula lectures oba lessons oba amasomo ag'okuyigirako yeze Saalongo Kanka Kapita nzaakulira ebiteekebwateekebwa ku Media Choice Television nze mwanjuzi gw'owulira mu ddoboozi emabega mbasuniddeko katono ku bye tugenda okulaba naye nga situnaba kubitandika kambabuulire wano ku Media Choice Television tukulangira bizinensi yo eneetuuka mu kasonda k'ensi yonna bizinensi tekyasobola kugumira mu dduuka eri mu bagiteeka mu madaala n'ekomaawo abasinga bagitambuza ku masimu gaabwe ensi eno eri digito ejjudde ebizibu abantu tebakyalina nnyo budde butyuninga malimooti gaabwe babeera n'amasimu tablets malaptop nga basinziirako eyo mirimo ate programu ezo eziyita obuyisi tebakyasobola ziraba beetaagisa zino ng'ezaffe ze tubakolera byofuna n'oweereza muno ne munne n'aweereza munne n'ogisangawo emyaka gyonna kati nkowoola mwenna abalina bizinensi eza buli kika amakampuni tulina abalina amaduuka tulina abatunda services nga gw'otunda service bano ba ntunda ddagala naddala erya habo medicine kubanga liri eddagala tetuliranga liri eryabasawo ntukubiriza mwenna abalina zi bizinensi ezitandika ezakula edda nammwe bannaggwadda nti wano woosobola okubanga tukuteekerateekera erinnya lya bizinensi yo ne libeera nga litambula bulungi yeffe Media Choice Television and Marketing Company kakati yonna gye musinzira okubanga mulaba ekiranga ekyo mukube ku nnamba z'amasimu emiwendo gye tulangira bizinensi miwendo misaamusaamu gikuyamba okufuna bizinensi ate nga nkubuulire ku bantu be tulina abatugoberera bw'obanga onoonya bakasitoma nga 10 ku 20 buli lunaku tebayinza kukubula mu kirango kye tukoledde that's why tulina ebirango ebiri very effective mutukozese bulungi tujja kusobola okulanga bizinensi zitambule kakati nno gy'otabadde n'ensonga bbiri olw'ensonga nti obeera mukosefukosefu kyakutikka bingi newankubadde okyabisobola esooka embeera y'eggwanga eraluse mu nsonga y'ebyenfuna ate era n'emiwendo gy'ebintu okwambuka wakati w'okwekwasa kw'olukyalo oluli mu Russia ne Ukraine Ssaako n'ebintuntu ebitonotono ebyekwasibwa ku miwendo gy'ebintu eri abo abasalawo n'abasoma ebyenfuna kakati tubeera tukyali awo ng'era bwe guli baana baliwo bamemba Parliament bagufuula mugano nti bo buli mbeera lwe banyigamukko ne bakendeeza ku lifestyle zaabwe nga baddayo mu kittavu ky'eggwanga nga bakwata ku ssente nga beeyongeza muba mulindirira ebyokuddibwamu ku biba bibanyigiriza nga mwagala ababaka bammwe babiteeseeko bikolebweko ate okubiteesaako basooka kweyongeza na guno bwe gwabadde beeyongezaayo kasente kenjagala okusooka okusimbako essira keeko okugula limoziini
eri akubiriza olukiiko lwa Parliament Speaker n'amuddirira Deputy Speaker bo nga bagamba nti ze babadde bavuga zibadde embuzi kaddi emyaka 10 nga beetaagisaayo empya kye kibatwaziza obuwumbi 2 n'obukadde 4 okwegulirayo ku mmotoka empya n'ensaasaanya endala ezize mu Parliament. Njagadde okutegeera ekikula kya Parliament nga gwe munnamateeka kye tulina ekyolwaleero naddala ng'ebyokulabirako tubiwera ku byanfuna n'enneeyisa yaabwe mu nteesa buli lwantu babeera abaavu ebikolwa bino birowoozaako otya? Okusinziira ku nteekateeka y'eggwanga okuviira ddala mu mwaka 1962 twawanika engabo egamba for God and my country. Nabwe kityo nti yenna abaana awanirira ekifo kyalimu mu ggwanga lino asooka kwewomba mu Katonda okukakasa nti ebirowoozo bigenda kutuuka ebitaliiko kawabyo. Mu kyo kwe kugeraageranya kyo mwalina okutambulira ate era n'okutunuulira eggwanga mu social economic life. Ntegeeza wakati w'eggwanga omuntu mbuweereza bwe ayamba atya eggwanga ly'okukula ate n'eggwanga liyamba litya omuntu okukola ki? Okukula. Nabwe kityo nti bannaffe njagadde mbasomera olunyiriri lwa Bayibuli luno tugenda okutambulirako nti Kristo yategeeza nti nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. Nga kitegeeza nti mbuweereza bwe n'abasigalidde bonna okujja kwabwe mu abo bali mu kukola ey'ebyobufuzi bateekwa okukulembesa ekigambo nti abo be bakulembera bo ly'ekkubo. Ge mazima ate era bwe bulamu. Naye elementi eyo eya Kristo ate era ne mu kukkiriza kwa Katonda bannaffe bannabyabufuzi bali kyennyume ku kyo. Njagadde okuzzaayo mu mwaka 1921 Septemba ng'ennaku z'omwezi 15 ye Parliament embereberye mu Bwakabaka oba mu ggwanga Uganda. Ekyo ekitundu ekyakizimbibwa okuva ku muzungu okuva mu ndagaano y'olwenda olwerere mpaka 1936. 33. Twasembayo ne Bunyoro gye myaka 33 eggwanga Uganda bwe lyazimbibwa. Nabwe kityo nti okuva mu mwaka gw'olwenda wakati waffe ne Buganda yali already yeeyimiriddewo nga sovereign state nga n'endagaano zaayo zaakatwala emyaka ndowooza 37 twali 33 kuba tuva mu ndagaano 1994 tuke tuyiseewo emyaka 6 egigatta ku ndagaano y'olwenda. Nabwe kityo njagala okukkiriza ebigambo bino nti ng'oggyeko layini y'eggwanga Buganda okuba nti endagaano zaalyo n'obukulu bwali weebuli ate bannaffe be baatusombera jjukira nti baawandiika ebbaluwa gavana asaba ekibuga Kampala okukakasa nti akuŋŋaanyizamu bannayuganda abasigalidde. Kaakati ng'onoobala Parliament okugitegeera sooka otunuulire nti okuva mu mwaka gw'olwenda olwerere omuzungu ng'azimba eggwanga Uganda Parliament yali agizimba yali ku musingi ki? Ogwo gwawukana ku musingi Buganda gwe yali etambulirako n'okutunira omusingi guno gwe yali azimbidde bannayuganda abaawamu be yali akuŋŋaanya okuva mu bitundu eby'enjawulo. Ekyatwala emyaka 32 ng'okusinziira ku ndagaano 1866 eyawa omuzungu speaking ne grant okwetoola eggwanga Uganda nga basinza mu ggwanga Buganda. Nabwe kityo nga bwe nnyonnyodde nti tutunulire omwaka 1921 Parliament eyo yateekebwawo ng'etunuulidde omuzungu mu kuteekawo kw'ekirowoozo kye nti mu maaso wajja kubayo okugatta eggwanga Uganda oditeeka mu kye tuyita East African Federation. Naye tetuyinza kuteeka abantu bano mu ggwanga liri oba okuteekawo kye tuyita caucus oba okuteekawo kye tuyita provinces nga tetutunuulidde buvo bwaffe na pira kiko tugenda otutambulira nga ffe ab'amawanga bannannyini colonies zino. Parliament eyo bw'etandikibwawo yatandikibwawo ku musingi gwa kutunuulira birowoozo by'abazungu n'abazungu mu provinces z'enjawulo. Naye nga colonies ezo era ziteekeddwa okuba nga za njawulo nti omuzungu anaakolagana atya n'omubirigi. Mu Parliament eyo neetuula mu sessions zaffe tulina okutandikawo Parliament egenda otunuulira ekintu kino. Oluvannyuma abaddugavu bajja tutwala Parliament eno okusobola okukuba ekigambo kiri ekya Buganda kubanga omuzungu already yali amaze okufuuka omulabe waffe okuva mu mwaka gw'olwenda yali amaze okutunuulira sovereignty ya Buganda n'okuba nti obutegovu bugirimu bwe tunaatugasseko education Buganda cannot be ruled. Nabwe kityo nti okuva mu mwaka ogwo gw'olwenda Parliament embeebe we yatondebwawo ebigendererwa byayo tebyali nga bitunuulidde muddugavu gwe gwolaba olwaleero mu Parliament agituddemu. Bw'otunuulira okuva mu mwaka ogw'olwenda okutuuka mu mwaka 1952 ekibiina eky'olubereberye ekyasibwawo Stanlas Mugwanya mutabani we kyajja nga kitunuuliddwa ng'ebyobufuzi by'okuba nti kwali kujereegerera nga bw'onova mu Makerere University
ng'osomye obusawo bwo ate n'ogenda ku ddwaliro ly'okusabako omulimu Uganda twetaaga okuddamu okukusunsula n'okutegeeza nti ebitawandiiko tugezeeko bitunula nga bitegeerekefu bulungi n'obuuza nti eyampadde diguli mwempitidde n'amtuuka n'okumpa eddaala ate ggwe gye nsabye omulimu okungesooka okugenda kubeera kufaana kutya okwenjawulo kale n'oli bwe yava ebweru ng'asomye obwa bishop yatuuka ne mugamba nti ogenda kuddayo mu kiseminaaliyo bagezeeko okutunuulira abaawano butya bw'oyisa ebintu n'abuuza nti ate gye nva yeesinga amagezi gw'ate asembayo bw'oŋŋamba nti ogenda kuntuninga kiki ekiyinza okuleeta naga nti omuzungu mubi nnyo kwe kutandikawo ekibiina kya UNC embereberye mu ggwanga Uganda nabwe kityo nti ebyafaayo bwe bijja bizimbibwa baategeeza bannannyini bibiina ebyo nti abagiddemu omwoyo gw'eddiini n'abagiddemu omwoyo gw'obusomi nga bayivu bajja mu ggwanga lino eryaffe nga bajja balina kulya buwangwa bwaffe n'okusooka okwetegera n'okwezuula kyova olaba nti ebiina bwe kyadde ekyokubiri 1954 DP bwe yajja ne constitution yatunula mu constitution ggwanga Uganda muyajja ate ebikolwa byeteeka mu constitution yayo nga tutunulidde buwangwa na setting ya ggwanga Uganda naye nga abazungu batutegeeza nti parliament kye twateeka mu mwaka 2021 ne position mwe tuli bwe tuvaawo mmwe basika abagenda okujja abayigiriziddwa kyovula mu mwaka 2058 owekitiibwa Abu Mayanja awandika Crossing the Rubicon ng'akolinga abayivu bonna gye bali bageze kutunulira okubanga tuva mu nkola ey'obuwangwa oba gye federal system eyogera okuba nti enju emwefuga mu ggwanga yali ategeeza nti tayinza kukkiriza mu nkola ya Bwakabaka nti teri mukopi ayinza kufuukako kabaka ebirowoozo by'eggwanga tebiyinza kukula naye yerabira nti twalina olukiiko olutwala ate abakopi okuyingira mu kuba katikkiro w'ebweru ate n'ekirala waŋŋambira ddala ti kabaka tawasa mu lulyo lwe ajja eno mu bakopi kitegeeza akimako butereevu era bw'aba awasizza kaddulubaale we oba n'awasa yenna gw'aba aleese nga bwe twabisomesa kabejja omukyala yenna gw'aba aleese nga tategeerekeka tebanenya kabaka banenya kika ekyo tekika ky'ensenene kyatutta bwe batyo bakola nekituleetera omukabaka bw'ati banenya kika ekyo kale mu kyo nti ebika twagabana obuyinza obwo Abu Mayanja bw'atasobola kutunuulira nabwe kityo paalamenti yaffe ekitutta kyekiriwa bwe tumala endagaano 1955 tutannamembe agreement twayitibwanga Buganda ne special envoy ne tuweza abaka basatu abajja okutunula mu parliament okutunula ku ndagaano zaffe wezigenda okunywera naye baatuyita mu mwaka 1958 okakasa nti kitwakkanya mu ndagaano 1955 kituusizibwawo kitya omuddugavu ne Buganda tugenda kuba tuyingira tutya mu ggwanga lino era wekitiibwa Ssaabasajja Kabaka yabuuza Governor Coates ekigambo kino kitange kwe yakijja n'abuuza nti bwe netunuuliranga Buganda n'okuzitowa kwange mbadde wabika naye kitunuulire era okigeraageranya okirabe nti bw'osima ekinnya ekyekulungirivu ate n'oleeta ekijinji nga kya nsonda nnya nga circumferences oba kituyita obugazi bwonna bwenkanankana biyinza okuyingiragana bibeera opposite nga kyeri ategeeza nti nze okungatta okuba mu ggwanga liri kiyinza okumbeerera ekizibu mu ntegeera yange okusinga nga nsigadde eno kubanga babiri tugenda kukwatagana endowooza y'abali ndala n'eyaffe kiki ndala kale bwe bayingira mu mwaka 1958 okuteesa okwasooka kwaleeta abantu 7 ayasooka yali gavana w'e Busoga okujja okuyingira mu parliament yali atwala prisons ate ne baleeta ne waffe special envoy yali ava mu Buganda ne secretary of colonies okuyingira mu parliament okuteesa ku nsonga za Buganda butyo tugenda okuyingira mu parliament nabwe kityo ensobi evaawa gwandaba gy'oteekeddwa okutegeera nti ekyatweta mu parliament Uganda eri twatwala kozi ya muzungu gye yali agoberedde tetwatwala muddugavu ntegeera ye twatwala buyivu so si butegeevu mazima ontegedde bulungi nnyo nabwe kityo kyentegeeza kyeki nti twayingira mu paalamenti ng'ebirowoozo byaffe byogera nkola za bibiina mwe tujjidde omuzungu byatulekeddewo kubanga byaliwo ebibiina 11 by then nabwe kityo tetwajja na magezi gaffe nga bwe tuyingidde mu paalamenti tunaawolereza nti nva Buganda nva Busoga nva Tooro nva Ankole nga bwe twagatta states ziri okuweza eggwanga Uganda twajja mu element egamba nti ndi wa UNC nze ndi wa UPC nze ndi wa DP kale ebyo byatta eggwanga lyaffe mu parliament n'ebirowoozo okubula nti bwe twayingira mu parliament ebirowoozo byaffe byali tebisobola kugattayo nabwe kityo genesis y'abano boolaba olwaleero tetandise mu bo okufa nti parliament efiiridde ku bo omulembe Museveni setting ya parliament kuva mu mwaka 2021 weefiira up to date terongokanga lwaki nti abasomi abajja ne bekkata mu by'obufuzi balowoozesebwa nti okwegawa n'eggwanga lyo kyekikulu okusobola okusoma entegeera
engwira kyekyaleeta obuzibu buno bwonna bwolaba nti Buganda Jakana nkola ekaayane Busoga ekaayane Tooro ekaayane Western ne Madiba no baki naye ng'ekiteetera ekyo enteekateeka ya Parliament yatunuulira nteekateeka yaffe mu setting zaffe ng'abaddugavu twatunuulira omuzungu kyeyaleka ne tugwa nga twasigala mu kituyita neo-colonialism. Nabwo kityo nkutegeeza ki nti Jakana Somali Nadduli mu kutegeera kwa Parliament eyange olwaleero ne bukyabwenda ababaka ba Parliament ebitundu 9 ku buli 100 tulina mbuzi ezaatula mu bifo ebyo. Si mu kuvuma wabula mu kutegeeza position gwe gy'olaba mu Parliament y'eggwanga n'obutegeevu bwalyo. Lwaki nkugamba ekintu ekyo nti Parliament n'obuyinza bwayo bw'otunda akatundu k'ekikumi k'7 kagiwa obuyinza okakasa nti mu ggwanga ne munaateekebwamu olukiiko. Likewise nga bwe twalina mmengo olukiiko nga lutunuulidde okuva mu bika ate ne tufunula n'okuva mu layini y'obukopi oddugatta mu kugatta layini ebbiri weza Ssaabasajja Kabaka mu head of state eya Buganda. Nabwo bwe twatuteekawo Parliament twagitunuulira mu butegeevu bwaffe ng'akatundu kano ak'7 kagiwa obuyinza nti yatteekwa okubaawo 79 ne kagiwa obuyinza obuggweredde era obuggwekeredde obwenkomeredde 79 kagamba katya nti eneeyisanga amateeka mu kuteesa kw'ebyo ebifuluma n'ebiyingira ne agencies ya gavumenti zonna okukkiriza kw'okutambuza kw'ensimbi n'okutaasa central government okubaako gy'eraga mu kulwana kw'ensalo z'amawanga. Parliament yenna ine buyinza bw'okutunuulira budget ya ssente zitambula zitya wa watagwanidde emirimu ebiri emikulu era n'emikuukutivu kwe kuteeka mu kuteeka kw'amateeka okutegeka policies okuzirondola ne ssente gye baba zitadde. Nabwo kityo nti Parliament yaffe obuyinza bwerina ate ffe betuweereza okuva gye tuli kyesinnaba kwawula be bajega be batategeera byakola nsimbi nnyingi oba buyinza bwateekebwa mu Parliament nga bwe buleese ebizibu n'okubanga tusobola okufunayo ba Pinetti abaddugavu mu disguise ey'obuzungu. Mazima. Obunfuna bulungi nnyo. Ne policies ne ziyita ng'ekyokulabirako ky'emmwanyi ne kibanga kisobola okuyita ng'etteeka Parliament erina obuyinza bungi n'okusinga ku His Excellency the President mu mateeka. Mazima. Obunfuna bulungi Machaza alina obuyinza mwalina okuyita okujjawo Parliament naye obwezigolo buba bungi nnyo okukkirizibwa nti Parliament eveewo so nga ate bibiri byakusatu bwe bitula bisobola okujjako President w'eggwanga. Mazima. Onfuna bulungi kakati kyembuuza buyinza butategeera mu betusindika bungi bwa nsimbi ku bisatu kiki ekibafudde okuba nti birerya. Nabwo kityo nti Parliament gye tulina nti n'abantu abatudde ebitundu 9 akamu akaasigalawo ke kaliwa nti bajja mu constituency zaffe okugula ebisepiti ne batugenza okuba nti tubazze ne tugatta mu kwabya kw'omwembe twaziikidde wamu embaga bakuleetera ku mmere ku muceere kale ye 1% gye baasigaza mu butegeevu bwabwe naye ne beerabira eggwanga n'omuntu walituddemu. Nabwo kityo gwanenya Parliament njagala oddeyo tunuulire ensonga zino. Esooka ku yo kwe kumanya obuyinza Parliament bwena nti obuyinza bwayo bugazi naye gwe wasindika wamusindika ng'asinziira wa Bayibuli kyebuuza nti mwana waani. Mazima. Ekyokubiri obuweereza bwe yali aweerezaako wa. Ekyokusatu ku kyo nti Yesu tumusindise waliwo okubanga waliwo ordinance ya Katonda ng'obukulembeze mwoyo mwebuli buzaale. Taina we yali aweereza taina gye yali akoze ki nga Kristo bwe yajja Katonda namugamba nti olibeera mukulu mu buto ne mbukulu olibeera mukulu n'abakulembeze abasigadde mwe bali abalina ordinance eyo eya Katonda naye kireese okubula mu nsi yaffe oli kiyaga nti si buli mwoyo gwonna ogujja gy'oli nti nva wa Katonda omala gukema tubakemye tutyo basindika mu Parliament nga tetunnawoggana nti baasaze amateeka amaki amakyamu n'osinkagana nti twatunuulidde abawangadde mu Parliament ebisanja 3 mwebali bo babaddeyo batyanga Kachanga Museveni ajja kuba mu 9 gye bali up to date aba batakyuka ate ne tukayana nti Parliament ena kye tugasizza tubaleeta tutya omuwazaayo mutya oli kiyaga nti bategeeza butegeeza muli kakanyazanga ensingo gyange gye ndi Katonda nange ndi kakanyazanga yange gye muli naye ndikola ebintu bino wammanga ndibaleetera endwadde enzito ekyo kimu ndibaleetera kye tuyita enjala va omwango kyakubiri nditeeka entalo wakati wa mu mbaamawanga ne mulwanagana awatali nsonga kyakusatu ekyokula n'agamba nti ndigabula eggwanga lyammwe mu baamawanga ne balira maaso gammwe nga bakola ki nga mulaba kale mu kyo mu bino byentunuulira okugabana kwaffe okw'eggwanga kiva ku ffe bujeemu abasindika abantu bali ne tukaayana naye Jakana Somali Nadduli okutegeera okwange kugamba kutya nti setting y'eggwanga lino bwe yabula okuva ku musingi oguteekeddwa okulifugirako Parliament togibala muntu aligenda kujja naye gulwasi mulembe gwa Museveni agenda kuyingiramu ng'ategeera mpulira ku lw'ensonga ki
nti talina kyabagira ssente nga mutemwa gwe abagutunuulidde nti nkaayana ku lwaffe abava mu Buganda. Buganda tunyigiriziddwa wano ABCD omugabo gwaffe gujje nti nkaayana nze ntudde mu Parliament ku lwa Bunyolo, nkaayana nze ku lwa Busoga, akaayana ku lulwe ng'omuntu n'okwongeza kw'ensimbi kivaayo kitemuka mwaka mwene muganda nti bayongezza omusolo yo excellence naffe twageza tutundanga settings affe n'embalira n'engabanya y'ensimbi tuli bubi wayongezza ebintu bingi tusaana tweyongere tutuuke ku status ey'omusolo gwe wataddewo kati mbuuza afuna emitwalo 3 akole ki mazima obutegevu bwabo batudde mu Parliament. Leader of opposition mu capital H82 eya constitution nyingi eyo muwa obuyinza bungi era ne setting eraga nti ekitibwa kyabako status muweba ya prime minister mukuba leader of opposition talina kyeyanyeze ddala mu Parliament mulimu opposition sikiwa babadde beyongeza ensimbi abadde bamutadde mu kkoma wali kakati bw'otunuulira Parliament n'enteekateeka ye yagireetera okufa gwakyali eyongaanenya sooka otegere Parliament yali badde egwana kubeereeta tetwali badde na muwendo gw'abantu batuuka awo kuba mu Parliament 15 twali badde mu Uganda yonna bamwe ba Parliament tuli 10 abasigadde bali badde bajja mu states zaabwe gye bagenda okuteeseza mazima ofuna bulungi kale olwokuba nti eggwanga otuteekateeka kwali kwafa Parliament tugisubira mu kalungi okusinza ku setting y'omuzungu yali agireeteddemu yali ezze kulya gwe muddugavu n'entegeerayo n'okwezuula nga toyinza kwezuula nti gwani kyobola bulwaliro omwana okukene ky'omuganda nti tutambule mu ng'omuganda kimukaluubiriza okukamala obukamazi ng'alaba nti okukuba kuswala na kweswaza naku zino boogera hobby favorite meal twamubuuza ebyayanguwa webale nnyo kasayogera erinnya n'ajjako eri ekikala nteekako eri eddiini eri yasalako addako Facebook profile ye yasenga kwagala kulya n'omuyimbi asinga omuyimbira obulungi webale nnyo buli mwana ebyabimanyi eyo yenteekateeka naye bw'oba obuuza America ng'oli agamba ya mu American akunnyonnyola lwaki akkiriza okuba mu America oba wano bw'omubuuza nti nnyonnyola lwaki gwe togamba nti amu Ugandani akabasa kabawe kale ogerageranya ku kintu ekitayinza kukwatagana n'olaba nga Parliament eyaffe twafuna misegula bw'ogerageranya ebize birinnyisa ebbeeyi waliwo okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga abakulembeze b'eggwanga 3 abensi ezitwetolodde 2 ow'e Kenya mwe yagambira nti abakozi ba gavumenti abongezaamu kasente olw'embeera eriwo ate nga wano owe Tanzania naye n'ayongezaako ebitundu tulowooza nti kyali badde kifaanagana ng'ekye Uganda ne bamemba Parliament kuba nabo bakozi ba gavumenti okweyongeza lwaki bali nabali bakikola nawano tulowooza nti kyalifaananye kyenkanyi tunuulidde ensonga egamba nti anaabanga omukulu mu mwana asooka kuba muweereza w'abalala Parliament n'obuweereza bwayo eri eggwanga Uganda bwa bukyalaakinga toyinza kukeera nkya ne weeyongeza ate gwe wajja okusaavinga ng'asafalinga ku lulwo tolina by'otukoledde tekiyinza kukwatagana naawe ebyo tebikwatagana mazima nabwo kityo nti gubanga tolinawo kweyongeza kubako status egwa mu ggwanga ly'olimu mu buweereza bwa Parliament ate gw'ojjamu omusolo mazima gwe walisoso tunulako nogaa nti okusinza ku social economic gye twakulembesezza omuntu avaayo atya n'eggwanga lyalikuze n'eggwanga okuyamba ku muntu okuba nti bakulira waki wamu ekyo bwe kyasuulibwa pireeyo nkulu nnyo kale bonna bayingidde Parliament ekyo baatwerabira balowooza bo na nkola za bibiina buli lwalowooza bw'ati abeena mutuweze abaka 1355 kakati bwe tuba tunayisa etteeka eryaffe ery'okugyawo ekisanja eryo lijja kuyita lwaki kwongeza kw'omusolo gute teriyita mazima ne gukkakkana ku lw'abantu battement social economic factor tugitunuulye kubanga Parliament yenanyini pillars ezo zikuuma yekuuma eri political yekuuma eri social economic yekuuma eri social yekuuma eri religious buli kimu amateeka gye gayitira n'ebyo biteekeddwa okubanga bitambuzibwamu ensimbi Parliament yebifuga mazima lwaki bitambula bwe bityo nga terinaako kyenyega amakulu nti tebatulinaako kye batumanyi nabwettanire naye ng'ekireese ekyo kinti enteekateeka y'eggwanga butya bweteekeddwa okutambula Parliament yateekebwateekebwa bubi si ku Museveni yekka ne bwali baavuddeko n'aligenda okujja bw'ate bw'agenda okufaanagana okusinziira ku ekyo kyennyini nga bw'okinnyonnyodde waliwo okwogerako abapulezidenti ab'enjawulo omu yayongeza omusaala n'omulala n'ayongezaayo ne balaga strategy owaffe naye n'ayogera bwe yayogera yatugamba twewanika nnyo twewanika ku migaati tegisoboka era n'atuwa amagezi ti Abafirika tumusobera mu kifo ky'okudda ku migaati egy'ebbeeyi lwaki tetulya muwogo simanyi ebigambo by'abatukulembera bino
gwe obifuna otya eno gy'oli mu bulwadde? Lwaki yatuwa kyakulabirako bwe twasomera ku Gipirinira Bongo naye naaga nti mu State House mukuŋŋaanye entuumu z'obusa muzireete kwe tugenda okutandikira okulaga eggwanga lino nti obwavu busengedde. Lwaki tatwalayo busa ku buli? Mpulira. Yatugamba muwogo. Yanukulira ku lw'abatuulize. Lwaki tatwalayo busa? Kirabika yesi wa ddaala lyaffe. Ate ekyamutwala kyeki kye nagambye oli yagaa nti nze kkubo nze bulamu nze mazima ekibuze mu bakulembeze be tukola ki? Gwe bw'ontegeeza nti lya muwogo gw'osigale ku ttooke n'ennyama kunze naawe ani gwe yajja okuweereza? Nze mba mpeereza oli si yabaaweereza. Naawe kuŋŋaanya ku buso obututwalira eri oge nti embeera weetuuse okubalaga nti kino kisoboka nti keke mugiveeko mugaati muguveeko mulye muwogo naffe nga bukulembeze wammwe nanti yaga nti mbeera ekyokulabirako lwaki tatwalayo busa? Naga nti mugaati ke guganye eggwanga ke lifudde gamba omusolo ensuke katulye ku ebyo. Lwaki wasaba kaffe kye? Mpulira. Yoga nti muteete ku musaayi ogwo tunatabulangamu namba tatulye ku ogwo nga ffe tuli abalala okulaga bannaffe bano nti mu ggwanga tuli embeera weeri kiki mbi nnyo. Mazima. Ebyo byakyana kitona kukulimba nze kyenjagala okukutegeeza kankaka okuggyako ng'oli mu boofu wa mbuto gwampuliriza. Mpulira. Eggwanga Uganda terituukanko mu siteeke ya kuba lyavu. Wabula abatukulembera be batulowoozesa nti eggwanga lino liki? Lyavu. Ekyokubi nti obugagga obuli mu ggwanga buno tetwetaaga kwewola ki ekireetedde ebyo okubeera bwe biti? Nga tuli omu ku ggwanga lye basinga okubanja. Simanyi kikoli mu Museveni kye baligenda nakyo naye tebayinza kugendera awo. Mpulira. Balina okubaako ke bagenda nako. Katonda alina wajja obbakwatiramukko. Oli yagamba nti mazima ddala bulijjo be batuyigga naye nsaba Katonda nti okuyigga kwabwe kukyusiddwa nti ate bo be bayiggibwa. Nkutegeeza gwali mu buweereza buno bwa central government kizo bagaana bannannyini lulimi olugamba nti tubalina akaseera kagenda kutuuka nga mulugamba nti batulina. Ekyo temukyewala nga mu lulimi. Malirize n'ekibuuzo ekyokubiri. Ekibuuzo no nga kikwatagana ku mmwanyi. Mmwanyi kibaddewo nga kyekyobugagga ekimu ku bikulembedde okigeraageranya kidooza kyaliddirira ettaka litubadde tulina eritwalibwa entakera naye nga teritikkibwa ku nnyonyi weeriri balifunako obwannannyini obwekimpatiira. President Museveni yavuddeyo gyongera ayogera naga nti omukyala omuyitala ayitibwa Pinetti yayita manyi ku bya mmwanyi yeye yabimugamba kakati omukyalo ono yalina otusuubulako emmwanyi atubuulire tuzimuguza mmeka yamanyi gyazitunda lugamba nga kinaaba kifuuse musango gw'okwenoonyeza akatale nti kanziguze Jakana aziguze Umaru aziguze Aji Nadduli nga ye gwe tulina okukola ki kyati ekiteekateeka ekyo kyakubwa Parliamentary naye oluvannyuma President Museveni akiwolereza endowooza yeri ki ku tteeka ly'emmwanyi. Omwaka 1932 Buganda yayisa ekiteeso kyayo nga batudde ne Bugereza okutunuulira mu kusunsula kw'emmwanyi okusunsula kwa cotton okusunsula kwa taaba n'ebisigalidde ebyo baali baleese nga bigwa mu kukulaakulanya kw'eggwanga wamu n'omuntu waayo. Ebbaluwa bamala otutuula mu mwaka 1932 yali egamba nti Buganda ejja sigaza obuvunaanyizibwa bw'okuteekawo ekitongole ekigenda okuba nti kisuubula bya Buganda ateeguza omuzungu. Omuzungu naye n'asigala ng'agamba nti kweriweeri nti abantu bali bakyali mu mukono gwange. Bonna bwe tuba tugabanyiza ebitundu ebina bye twateekawo nti central ne tuba eastern western ne gye tuyita northern region. Omuzungu ajja sobola okutabala mu bitundu ebyo okusobola okuba nga akuŋŋaanyayo obugagga obuliyo naye buli state twalibadde tusaba nti yo state yeeguze omuzungu. Mazima. Naye kyava ku ntonekeze y'Obwakabaka bw'e Buganda okutunuulira nga omuwendo gujja gukka ku muzungu ng'agula ku muddugavu Buganda yali tesobola kukula. Owekitiibwa eyaliwo by then Ssekabaka Daudi kyonna abaga nti nga bw'ensoma ku byafaayo bitunuulira ku Bwakabaka bwa Bungereza n'entambula yo mu misolo gyabyo. Bwe nagenda nga mperezeddwa omusomesa wange Stala ku kugenda okutunuulira entambula y'eggwanga eryo nzize okutunula ku magezi ago ogazza e Buganda. Nakiraba nti ate ffe mwatulinnyako ekigere awantu awamu. Lwaki tetulima ebyaffe ne bibeera direct ku mukopi? Omukopi n'abanga amanyi sitowa z'eggwanga we ziri. Ye kennyini n'asitula nga omuwendo ogwo gutwaliddwa
ng'ajja kujja n'omuwendo okusinga wakati w'okubeerawo abantu abameka abasatu kyali ategeeza kyeki kwe kutunuulira nga tulina kye tuyita first party second ne third party naye ng'ababiri bagaggawala nnyo okusinga first party okusinga nannyini kulima namuga nti yenkola egenda twonoona era wekitiibwa Daudi Frederick Walugembe Muteesa owokubiri yajja n'akyusa enkola eyo kwe kuleeta kituyita the income status eya middle income status gitwalimu naga nti nja kukkisa ensonga 3 ng'olima emisiri 3 mu nnimiro yo naye nga nja kukwagaza ogwa central government ogwa Buganda nkwagaza ogugwo n'ogw'okutundako naye emisiri egyo yalinga Buganda tirina kyegyetaagiza wabula yagambanga nti byonna ebisatu omala obikola byonna bibyo naye ng'oyawudde kale yali akakasa enkola eri yali ya Daudi twakitaawe okukakasa ekikolwa kino kisobole okubuna mu Bakabaka bw'e Buganda Abaganda basobole okuvaayo n'okusitula ku ggwanga lyabwe kaakati gwe bwontegeeza olwaliro nti Pinetti waali Pinetti taliiwo era nga bwe yawadde akamwaka ge mujulizi nti yatudde n'agamba nti Pinetti nze namuyingiza mu nsonga eriwa Museveni yabadde atubba kale olw'okutunuulira eggwanga lino nga nkuzzayo kemabega nti bwe baasanga before 1962 byasitula Buganda n'omuzungu ne tuba nga twakkaanya mu kutunuulira ensonga ezo ne ziggwa era bw'osoma ebitabo bya Buganda ebikulaga mu nsoloza y'emisolo Buganda bwe yali etambula twali ku ddala nga ddene nnyo okusinga ku ddala ly'Abannayuganda abaaliwo mu mwaka 1932 ofuna bulungi lwaki bwe twatuuka mu 62 abakulembeze abajja basomye ku bitabo bino n'abo bazze nga bajjidde mu mwoyo gw'okusuula amawanga gaabwe bo bennyini nga beebagalya bazze n'enkola ekakasa nti ate eggwanga lisobola okusuulibwa ne liggwawo ekireese ekyo kiki gwe mulugwa abakulembedde n'obukyayi n'enge gye balina ku bannansi nga bakulembesezza emyoyo gy'amawanga okulemesa emyoyo gy'amadiini n'okulemesa emyoyo gya mikwano kale eggwanga lifiiridde awo gwe kulaba nti Pinetti basobola okujja naye ng'oliyo ekibuuzo kimubuuza lwaki taaba yafa ku mulembe gwe Museveni lwaki emmwanyi zifudde ku mulembe gwo lwaki ebitooke mu Buganda bifudde ku lulwo lwaki tetukyasobola kulima ppamba lwaki tugasseeko ku cereal crops oba kitya cash crops ezisobola okuyamba ku ggwanga n'abantu okusitukayo mu setasi yaabwe n'otuko tukagamba nti tuli ku now 3% yaluge tuli ku bitundu 3 eggwanga n'okusoma buli muntu abaasa okufuna obukadde 3 n'ezigwambu abatunde mu GDP bw'olina okutunuulirwa n'okutambula ebyo bya kisiru nnyo na byakyana kito ku mukulembeze agenda okutunuulira mukitwale mu kifaananyi kye yatuteerawo nti olwaliro omuntu akulakuna mu ggwanga Uganda kwata akacupa n'okasiba ku kikolo ky'emmwanyi mazima mama olisoma obucupa bumeka obwo eggwanga okuvaayo n'ofukirira kaakati nga irrigation scheme nga banno bakula kuleeta byuma watuleetera bucupa mazima na kino bwe kifaanana ekyaba Pinetti nabwe kityo nti asudde eggwanga okutunulira ku ekyo ensonga y'okujja sooka kutunulira nti Pinetti bwe badde akigoberera agatta ku ki agatta ku nkola yaabwe ey'aba communism oba communist ey'okutunulira buli muntu ng'ali ku status yemu ku ddaali erimu ng'akaabira bukaabizi ali waggulu ye centralization gye yateekawo instead of the decentralization kale mu ekyo nga tutunudde Pinetti ona penetratinga kukakasa kikye kutambula so si kuzimba ggwanga lyawamu nti ensi ekulaakulanya eggwanga Uganda kulikulaakulanya kyetaaga kuba bukubi ndowooza kalulu kokka nga likuze mazima kubanga obugagga bwe tulina ne endowments Katonda ze tuteekera mu ggwanga lino bwe natunuulira gwe baawa ekifo kya gwe bayita economist abadde asomesa Makerere so ate era akolako ne general salary operation was creation gwe baawa kati baali under ministry ya finance erinnya lino lingenzeeko sabadde asomeserawo Makerere yavaamu statement egamba nti obulimi temuyinza gaggawaza ggwanga Professor Bagolo Lugoloobi Blamanzani Gobe namutunuulira nga omutwe gwe muboofu mazima era baba asomesa economics Makerere wasomesa wabikukujja micro ne macroeconomics bw'oba tosobola kutunuulira ggwanga na resources zaalyo ziririmu ng'okakasizza ng'osoose kuteekateeka endowments Katonda zeewa ggwanga eri tosobola kukulaakulanya ggwanga bwe namutunuulira nga avaamu statement eyo nenga nti essente zeme kubonoona mitona kufiirwa procession zammwe ze mutusomedde ebbanga ggwanvu kulaga nti temwazitegeera Professor Gobi Ramanzani nalaba nga omutwe muboofu nnyo okujja n'ovaamu statement nti eggwanga Uganda tesobola kukula ku bulimi erina season 2 nga instead mugatteko ey'okusatu ya irrigation wavaamu statement nti tesobola kukulaakulana operation was creation nga temugiggalanga muwali kuba nakulaba nga oli kuwa ssale gyokolera gyovugira egwe professor we yali omukulu
naye n'ovaamu ebintu ebyo olw'obusente n'ebifo mazima ddala oyinza okukeera enkya n'otegeeza eggwanga lino kuba tegedde n'ebyafaayo byalyo nga twalimanga cotton n'akola ebitundu 15 ku buli 100 okusitula eggwanga ne tulima emmwanyi zikola ebitundu 35 ku buli 100 okusitula ekiki ne tulima kye tuyita taaba n'akola ebitundu 19 okusitula eggwanga lino bw'oba obigasa tubeera tukozesa ebitundu bimeka ku buli 100 mazima gwe n'oŋŋamba nti ebyo tebyali bya bulimi mu kusitula eggwanga lino zaabu gwolina oyo gwogenda otutunda era n'otulaga economics mu kusulagana biki byoleese ebigagaza buli muntu agenda kuba agenda kyalina kusuubula eyo entegera ddala bw'oba ogiraba bw'oba olina amagezi ne bw'oba professor mba kunafuya bw'atyo bwe yavaamu settlement n'agiteeka ku mpewo era namutundira ku TV wano bwe twali ku NBS wano amawulire kwe gaayita ne ngamba nti professor Lugoloobi oba Golooba Gobi Muhammad awo obusiramu bwakusalira bwere tewabutegeera Ramanzani wejjemu okulya kw'ensimbi n'okwagala ebitiibwa okusigala mu bifo bye mulimu ng'ensi egenda kukera enkye kutunuulire gaye nti mmwe mwali mu bitundu ebyo ne mwonoona eggwanga lino operation wole creation gubadde mukono gwo nga gwoyamba ku genosale ebbanga lyonna obaddeyo nga gwe economist omukulu mu kutunuulira ensonga ezo era ng'akulabanga professor naye oli mutwe mukalu bw'afulumya statement eyo watambulira ku bikukujju ne weeswaza misana ku lw'eggwanga lye omuganda watuswaza n'okatagga wale wali ebibanja n'ebibanja ng'abantu bayimiriddewo nga tannajja nkugambye bayinza kuba bamuzaalira mu bitooki yatuswaza n'ayita ne we twalikomye entegera y'abaganda bwe baba bakozesa gye muli musooke kweyimirira kwa bwongo bwammwe okukakasa nti lwaki baakuleeta okuba mu mirimu mazima kale mukyo nti abantu okuba n'enteekateeka y'eggwanga atukulembera atwagasa kuba wansi buli kyagenda okweta kirina okuba nga kikola rotation ng'etambula anti-clockwise so si clockwise okusinziira ku bigambo ebyogeddwa kintanudde okujjukira wano w'osanga wokka bannayuganda basuubula ebibajja e Dubai nga kimanyi Dubai ddungu tewali miti mazima neneebuuza ffe abalima emiti ki ekyagwa ku bibajja ebyaffe nga tetubyagala byendaba buli wamu nekintwala ku bintu ebyenjawulo oyogedde emmwanyi olaze ppamba olaze ebintu ebyenjawulo ebirimwa naye nekizijjukiza nnyo ebikajjo by'abasoga nti nabyo waliyo nti obuteekateeka obubagamba nti olima ebikajjo nayo ina biguza gundi tosobola kwenoonyeza muguzi bwe mumalamu okukazana ne mukeera 12 nga wajjayo omu atalina nakyamanyi nga Pinetti bwe yabadde talina nakyamanyi ku mmwanyi naye yateekeddwa nti n'endagaano yabadde yakufa na butanya bweyina okuyitawo atamanyi atatu akulembera agakola ki abamanyi n'ebijjukiza ebibala nga vanira ebibala nga mulinga ebibala ebizze bivujje ewaffe mu Masaka okulima obusaani simanyi obusaani mugenda vaamu ewuzi ne babituleetera ne batema ebibira ne bateekamu kalituusi kwegamba ebintu ebyo byonna byonna Jakana njagala kukubuuza mwali bamwakagenderera okusuula eggwanga luno nga kagenderera mu bantu abajja okulya eggwanga lino akamanye Museveni his excellent president bw'oba onoonya babi Omukulembeze asooka oli yasoma mu bigambo bya Bayibuli nti ekyennyolo kirituula awatukuvu ensi eritabanguka saamanya kigambo ekyo kiriggwera kwani naye ate bw'otunuulira mu mpeerezeganya wabeerawo ekituufu naye kyokakasa nti ddala kibayibuli kyeyasoma kituufu naye Museveni kyennyalo ekyatuula awatukuvu mazima eggwanga lye yasigala nga lyasanga nga kkulu ne tufundikira nga tuli mmomboze mu ffe bennyini mazima n'otuterawo ebireri ebyereere nga Parliament naawe okimanyi nti obuyinza ebulina yakozesa nsimbi okusuula buli agenda essente bwazikwatako abafu aligenda okujja alivaawa alongoose ebyo mazima naye kiyisanga ataakitte nga baga nkisanga ataakitte ndayira mu linnya lya Katonda soma Jakana Nadduli siyinza kukwata ggwanga lino ne wabeerayo 10 ekiyinza okuzannyirwako mbategeeza lunye mu ntegera kitange gyansomesezaamu mu magezi gampadde abasigadde gamulabanga ag'ekisiru neekakasaako ekintu kimu nti ndi kitala kimu ekyobwojo bumeka obubiri ekintema ku lw'obutuukivu n'obutali butuukivu epositioni yonna wendi banga esobola okukakasa ku ekyo abandi wansi muli kitegeera nti eggwanga liteekeddwa kuba nti erinaako buguzi
mazima terinaako bwannannyini gwofa n'ogenda ne bw'oliba wa luganda lwange ekyo tekitegeeza ggwanga kulizannyiramu mazima naye n'osanga banno nga bakutambudde mu ntambula n'otunulira ekikampala we tuli emyaka 40 ng'ogamba tulundira mu busa bwante mazima ensena tewaliwo kikola kale bw'ogamba nti his excellency president tubuuza nti ani asudde eggwanga fountain of honor kitegeeza ki ensibuko y'ekitiibwa eggwanga lifa buyinza bwe ate likula buyinza bwe oba ontegera bulungi ye bulakiridde wa oba yagadde tufuga nga bwolaba bwe balunda ente mazima n'ente nno bazirabirirako obulungi naye ffe ate abali mu ggwanga lino tusiiwusa okusinga ku nte z'abantu abo ekyewuunyisa nti bw'oba n'ente omuddo bwe gukala gwozigoba nga wamaze n'okunoonya gye guli era n'ofuba okulanga naawe osulirayo ddala paka lwe gulidda gye zikola ki naye kuffe ku lw'eggwanga n'abantu twafuuka emmomboze wakati mu abo be tulonda okujja n'emikono gyaffe ffe kennyini kyekibi kye nagambye nti okuba kusaba Katonda twongeremu yagamba nti temweraliikira munaalya ki tunaanywa ki mulabire kunyonyeza omu ttale tezisiga tezikungula tezirina mawanika zikeesanja naye buwungera nga zikoze eki naye yabuuza mu kusaaga naga nti walisize ebyo bitalina kusaba teyalisinze okulisafa balina okukkiriza okutono nabwe kityo kwekyo nja kutegeeza bannaggwanga lino erya Uganda n'okutunuulira okutegeera kwa Katonda mwe twamuwomba for God and our country oba my country tutunuulire ensonga eyo wawe twabulira n'okutunuulira enteekateeka y'eggwanga lino ng'entegera yaffe ya birowoozo bya kiddugavu mu kutunuulira fomati y'eggwanga egenda kutambula etya buli ggwanga okukula wano mu Bwakabaka bw'e Buganda ng'okulya nti omuweereza wa Ssaabasajja Kabaka yabbye ekika kyammwe oba n'enju mwagala kudduka buddusi naye olwaliro gwafuuka mugano nti buli ajja agamba nti kenkunyuleyo kenkoze eki mwatuuka ddi era n'okutwakala okuwagabanya eggwanga lino ng'era tubuuza ani yali bawa kale mu ekyo tuddemu twetunulemu ffe kennyini n'okweyazaayaza bayibuli kyegamba nti mweyazeeyaze kukwasiriza kwa Katonda nga tunakukola ki kubatuukako ate era n'okukakasa kwaffe mu kuyimirawo kwaffe okw'eggwanga Uganda n'ebika byaffe mu unity in diversity tusobole okutunuulira nti enkola ya federal system yeyinza okusinga n'okujja eggwanga lino okutunuulira buli ggwanga gyerina okuyimirawo ku bwalyo lisobole okwekuza nga teri ggwanga libbe lya kinne waakyo kyembuuza nti ebya Buganda bwe banga gyebiri lwaki ebyabala tebiriiyo kale mu ekyo nti teri ayinza kukkiriza kugamba nti eggwanga Buganda lyaffenna nga bwe ngenda enkole ab'enkole bo basigaze ekyabwe ate bwe lyaffenna bwe nagenda ebusoga mu Baganda baffe nga bo balina busoga yaabwe kale Central Region oba Central Buganda bwe tuli olwaleero n'ensonga y'eggwanga Uganda okuddamu okuteekateeka kw'eggwanga nitwetaaga okuddamu okutunuulira unity in diversity etuwa ekigambo federal system okugitereeza bino byonna bye mulaba bijja kwemaze okugonjooka omuwendo gw'abamemba ba Parliament abiri eri obutalina bye tutugambye babadde bakoma eri ne bayingira mu Parliament ezikwatagana ku mawanga gaabwe n'okuteesa kale mu Genesis gye tutavudde nga tuba tutunuulira Parliament n'okutuna ku nsonga y'emmwanyi kutegeeza nga mpise ku ku Choice Media Uganda nti eggwanga lino likyetaaga omukulembeze oli yagamba nti walijja kabaka atalimanya Yusufu nga bw'otunuulira ensonga eyo okusobola otunuulira buli mpagi na ppira weeri okusobola okugikkakkanya n'okugisitula okubanga tumalamu obulyake n'okuzimba eggwanga ku musingi oguli ku development ya infrastructure obuli ku musingi ogw'okuzimba ebisigalidde nga esente ziva mu social income yaffe oba status yaffe oba social economic okuteekawo amalwaliro amasomero universities okuzimba kw'ebibuga ebijja n'okutunuulira status y'abantu ng'abantu bayamba ku ggwanga lyabwe n'eggwanga bwe libayambako okutambulira ku status y'eki yemu tetwali badde na kwongeza kwa misolo ng'abakulembeze bagenda okuganyulwamu n'okweyongeza kw'essente n'emisaala oli n'atuuka okugula limozini mu mbeera nga talowoozezza nti sukaali baba bamwongezza limozini bwe naagyeta n'amafuta nga mwongeze Parliament essente egenda zijja wange ezikamula mu banaku tekireeta entalo tekireeta obukyayi tekireeta kiki nga tebabitunuulidde kale obulagajjavu buliwo weetega omuddugavu okuddamu okuteekateeka eggwanga lye nja kupagaliza mirembe gya Katonda emirungi okujjako nga ukyalinawo special question esobola okujja naye nga kyembategeeza kwe bibadde bitambula mu ggwanga tuddemu tusitukiremu anajja okuwangula eggwanga lino ku bibiri anoonyeeko ekimu either naawe ajja jangu ng'ojja kuliwamba ng'okakasizza nti bonna abajja mu mbeera yonna enejja bwe yawamba naffe tulina okuwamba okutereeza eggwanga lyaffe kubanga yatuwamba atugamba tugenda kuleeta fundamental change this is not a mere change of gods but it's a fundamental change kati ndaba nti okuchenjinga kwe yali ayogerako not mere change of gods bagods tebakyuka
na central government mu states eziyise kale yeyo omu kwaba abayita anajja nawe jangu mu phenomenon yemu oba sicho bwekubina bakutekeddwa kwa kulonda nga tunayita mu mateeka kale liso libere George nga tuzze kuwangula ko yagenda okubanga atwisiza obubi nja kubagaliza ememe gya Katonda emirungi n'okusalawo kwa mu bigambo by'empadde si byankomeredde wabula kwa birowoozo bya Jakana somani Nadduli mu ntegere yiye nga agwanibwa era akwatibwako ku ggwanga Uganda nawe oli waddembe okuwa enteekateeka eyo mu nkola yemu Bible kyegamba nti Katonda bwe yategeeza Daniel nti bikka ku bigambo olunyiri olwo ndibasomera nnyo olina atuka n'okulwebuuza lwaki olukozesa nnyo nti oba tonnaba kuyita na kuteekawo nteekateeka ya butegeevu kwebyo bye wayiga lwaki mba nkuwa ebipya nga bino bikyakulemye kale mu kukkiriza kwa Katonda Bible yasigala nga yemu ne Quran yasigala yemu naye amateeka go tegakyuka ffe tukyuka n'endowooza zaffe kale mu birowoozo bye bimu nja kusembayo n'okwebaza bonna bagezezaako okunsondera akasente akokuba nti mu ddwaliro ekyenda kiddizibwayo n'okunjagalako okuwa oli n'akuwa n'akuga nti sente zo nzikuwadde nywamu eri Katonda ate era weerabirire mbeebaza n'abo abafuddeyo okwagala okuba nga bangoberera ku lw'eggwanga lyaffe ne bantu abalituddemu nga mu nteekateeka nkugamba nti ndi mu kibiina kya NRM ekitakivangamu abali ku nkola eya pillars ezaatukulembera naye tekiriŋŋaana bwe ndiba kuteekawo kibiina ekiraga nti nina okwetongolera Bible kyega nti bakukyanga ku mutala guno osenkula ku mutala oguddako kulweggwanga n'abantu abalituddemu ndikola ekibiina ekyange ekyama federal system n'okulaga eggwanga n'enteekateeka yaalyo n'ebanjulira ne declaration bweyinza okutambula bannaffe baba balemeddwa kuba buli omu alowooza nti buli mukulembeze gy'oli oteekwa kujja kwesimbawo oba buli muntu kulweggwanga okukyuka nja kubagaliza emembe gya Katonda emirungi mweraba okusinziira ku bigambo ebiteekeddwa mu kunnyonnyola ku nsonga ebbiri adda mu by'omukulu abisobya sirina ngeri gyakubidda muteekeewo ebigambo by'omutategedde mu comment awakanya naawe weebwa omukisa gwa kyenkanyi okunnyonnyola kasita obaamu ensa n'obutegeevu ng'ate owa facts ekirala ekisembayo mwongere okusaasaanya obutambi n'okutuwagira okusobola okufuna obujjanjabi ate era mwongere okuwagira n'obutambi buno tumanyi nti tubasaasirako olw'embeera y'ebyenfuna naye ensi Katonda yagamba ne buba enkya ebube ekkulo olunaku oluki olulamba tubasiibudde mweraba